Mama Hussein Mulindi wa Kamala. Ismaili Masengera omutuuze w'Ekazo Central Zone twekisangibwa mu ggombola y'e Nansana yatutte mukyala we Shifura Nantambe wa ssentebe w'ekyalo ng'amulanga okumukuba n'okumufumita akambe. Yabasaka n'afumita wano. Entabu yavudde ku mukyalo ono okugenda mu ndongo ku East okwesanyusa nga tamutegeezezza kyokka n'akomawo matumbi budde. Teyansabye ye yasazeewo obusazi n'agamba agenda. Kusaba mukaaga omuntu omufumbo ova otya mu nnyumba kusaba mukaaga. Nantamba mu ndongo teyagenze yekka, yagenze n'omwana we w'emyaka 13 ne balekawo omwana ow'omwaka ogumu n'ekitundu mu nnyumba ekyayongedde okunyiiza Masengere. Ogende n'omwana wange emyaka 13 mu ndongo ekiro kubanga gw'olina amakulu mangi ago makulu si g'oba olina gwange. Nze okula Masengere bwe bagenze mu ndongo omwana kyannyonnyodde ne mu ndongo wabaddeyo olutalo omwana atugambye maama omukazi yamugambye negwe onootubbira baba baffe bonna. Masengere atubuulidde nti mukyala we ono yakomyewo nga bukya era teyamulinze kuyingira mu nnyumba n'amubuuza akana n'akataano n'amubuuza ekyamututte mu ndongo gye yamugaanye. Bwe mugambako ng'omukyala yazze mu kuyomba. Omukazi bw'olwamunenyezzaako yabuukidde mubuukire n'amuvuma kyokka teyakomyeko n'akwata akambe n'amufumita omukono. Kiki ekiwundu yafumiseewo kambe wano? Omusajja atunnyonnyodde nga bwe yeerwanyeeko wakati mu kulaya enduulu era balirwana be baamutaasizza ne bamutwala ewa ssentebe. Mwekyasaako nga akuta akambe akanfumise era muwere ekyansi anfumite n'omulundi ogwokubiri. Nange kyenavudde mukuba ne musa wansi ne mutuulako akambe ne bakamuggyako. Nga batuuse ewa ssentebe Nantamba abuulidde erosinga bba bwali ekisajjasajja nga ne Easter yennyini yamulemye okugula. Oli musiraamu nange ndi musiraamu pasika oyo Shifura nze yisinga kati pasika tukwateganyako. Sina makulu okola kinange myaka 5 okola kinange talina makulu. Nantamba agamba ekyamututte mu ndongo kunoonya basajja baalaye baalaba ab'omulamwa ave ku bba atamuyamba nga n'ez'ennyumba zennyini tazimuwa. Omukazi omukulu ow'emyaka egikuze egyogerebwako nti omukazi akuze. Sinze nakuzaala naye simanyi myaka naye ekikulu kyabe Nantamba akawaŋŋamudde nga bw'atayagalangako musajja ono era olw'obusungu asitudde akaseppiti ke baagenze nako ku LC n'akamukuba. Annyonnyodde nti n'ennyama gye baalidde ewaka basajja b'abebbali be bamuwadde ssente. Obanga bagikugulidde ebbali naye ng'ogiriridde mu nnyumba yange waka nze mba nagiguze. Ge mazima amaka gange waka wange. Osobola okugenda ku ssaawa zino nga weedifendinga kasookedde obeera nange tolyanga ku nkoko tolyanga ku nnyama waka. Lwaki bagigulira ng'oli wange? Wano Nantamba abotodde ekyama nti ayagala okuddayo ew'omusawo w'ekinnansi eyabakozesa omukago ogw'okubeera awamu abagattulule. Sisinga kuzingula mukazi wange baba yajanjaga nange mwagaza alekerawo okuteekako embeera ya stress ya buli kaseera bweba bisobola okuggwawo biggwewo tubeere ng'abantu abakulu. Ssentebe w'ekyalo Nathan Bwogera agamba guno si gwe mulundi ogusoose ng'abafumbo bano basoowagana. Omulamuzi yatugamba tetukola ku nsonga zikomyawo guno mulundi gwakumeka gwakusatu. Sifura ekizibu kyayina yandibadde mukyala mulungi ne Sifura bwanywa omwenge ne zivaako n'alya n'amayirungi kikyamu n'akawala gyako zivaako. Abasabye bagende ku musawo w'ekinnansi yabakozesa omukago abaawukanye nga tebannattiŋŋana. Naye nze kyembadde ngamba Isima twala omukyalo ono ne Sifura mugende ku musawo eyabagatta abagattulule kubanga mugenda kuttiŋŋana.
Basala Lilian obulago era nga tuli mu nsonga tuteesa Lilian omwami we n'amusalako obulago Isimani yayinza okunyiiga n'atuusa kuona obulago. Bano bakomekerezeddwa basindikiddwa ku poliisi y'e Kawempe ekole ku nsonga zaabwe. We batuuse ku poliisi era olutalo ne luddamu buto. We tuviiridde ku poliisi ng'ekyattunka n'abafumbo bano.